Hello, how are you doing? I'm fine, how are you? Bulam bulungi. Okay. Weyagala? Nnyo. Neeyagala nnyo. Obufumbo butambula butya? Bulungi. Omusajja ennaku zino kati yakufumbira. Vivian Tendo wayiga effuga ebbi. Ate obuzibu mmwe bwe muli naye temwagala kusoma. Temwagala kusoma. Mmwe kasita mulaba ekifaananyi nga mupapa temutawana kulaba caption eri ki. Omwami wange yennyini yapostinga ekifaananyi ekyo. Nabaterako information ate mmwe ne mugenda nga mutambuza bintu birala. Biki bye twatambuza? Yabagamba yali ayigiriza abaana kufumba. Yes. Neyo Simayiro. Ewaka we tumanyi. Ate lwaki oba ofumba emmere ng'otuggubadde? Mulina abaana? Bameka? Bangi. Emubende. Tulina abaana 168. Sigamba be mulabirira. Namba abammwe. Anti abo babeera baffe. Baba baffe. Omusajja ng'akwagadde nnyo. Kigambibwa mbu yatuuka n'okukufuga bubi nnyo era tokyayingana mu studio. Akutiisa abasajja. Kyogamba gw'oli mukazi? Kati toninaanye. Ozze kuyimba. Erabye kati studio ne show njawulo ki? Tewali. Era kigambibwa nti ne show buli gy'ogendako yakuteekako mami yakulabirira obutakuba nti nno abasajja bakwana. Mamange. Kituufu si kituufu? Nedda mamange olumu ntambula naye kati essaawa zino ali mu holiday kubanga she's a head teacher, so ali mu holiday just tutambula mu ffenna. Eyafuuka manejawo? Tutambudde mutambuzi ffenna. Essaawa zino ekiro? Ate badde ayagala ewaka mulekeyo yekka. Bulijjo abeerayo nani? Ati kati ali mamange abeera Mityana. Kati tuli Kampala. Tetusobola mulekayo ewaka yekka. Nange olina ekyejo kingi nnyo. Nkopa ggwe. Nkopa ggwe. Kali eya music ogirabira wa oba ogiholdinze otya because tebikanga obufumbo bukutwalidde ebbanga lyonna n'ebiseera byo. Just ekiriwo nti guno omwaka mbadde ndi bize n'ebintu ebirala. Ebiriwa? Ebyobufumbo? Bingi era nabyo bisobola okunfuula bize. Naye nga music ajja. Nasemba okwogera naawe ng'oli lubuto, what happened? Nga ndi lubuto? Ne ndikugamba mbu ndi lubuto. Nze Tendo ne ngamba igwe. Wanika omukono ng'otya Katonda nti saali lubuto? Naye olaba omuntu ali olubuto tebalwogera, olubuto olukula ludda mu maaso bwe luti. Wanika omukono ogambe nti Vivian Tendo sikyogerako ate sirina lunaku lwe ngenda bagamba nti ndi lubuto. Mugenda kera bukeezi mbaterayo ekifaananyi ku Instagram. Olaba nga bwe nnyambadde kati. Mbaterayo ekifaananyi ku Instagram ng'olubuto oli bwe luti. Olubuto lwabaaki? Because wali lubuto nze nkiremeramu. Njakukuba oluyi. Tewali lubuto? Wateekamu akaweta? Akaweta akaaki? Nze ndi mukazi mufumbo. Kale omusajja ogenda muzaalira ki? Ifefe tumanyi ebintu byaffe. Tuzaalira ku timetable. Tetuzaala buzaazi. Okuba nti nno Vivian Tendo wafuna omusajja ono bye byali ebirooto byo? Byali birooto byange n'okusingawo. Ebisingawo bye biriwa? Asukkako ku kye nali ndoota. Asukkawo because wa musajja mukulu myaka oba? Bintu bingi nnyo. Bintu bingi nnyo bye sisobola kwogera. Kuba nnyinza obyogera ne mutandika omunoonya. Waliwo abasajja abaavaayo ne bakolimira nti wabayisa bubi ng'ate baali willing okukwagala n'okuteekamu buli kimu n'oba disappointing. Balwawo. Tetusobola kulinda beebase kuzuukuka. Obazeebazemu ng'oyagadde abasajja bameka because mu industry muno onansonyiwa okwogera bwoti sikyogera mu bubi but Vivian Tendo erinnya lyo litambuziddwa nnyo nti oyagadde nnyo abasajja so
kekana akaseera akatuufu ekyo nsoose kiwulira mu ggwe. Siri jampi era sirina muntu gwe mmanyi okuggyako bba wange. Omani Rafiki yayingidde okuyimba era yeetaaga support. Onaamuyambako oba wamuteera ddala byakko? Nze ndi fan wa Yese Omani Rafiki from day one till forever. Wasemba ddi okwogera ne Yase? Sijjukira atuludde okwogera. Lwaki temwogera? Ng'ate omusajja yakuleeta mu industry. Tujja kwogera, of course ebintu ebimu it's a process. Yeah. Wamunyiigira okutuuka kw'erisa? Samunyiigira, simuyinaako obusungu, sobola kunyiigira muntu nga yawaniridde foundation yange. Wamudisappointinga? Bibaawo. Wamudisappointinga so bibaawo? So